Saidini n'abayita n'abamulimba nti balinako ebibanja yaŋŋamba bonna tubayite n'abakwasa ebyapa nze nali bakwasa wali ku lusozi nze Lukusesta Lutaaya Former Deputy ndi munnamateeka nkolera mu Minisitule ya Lands ndi mu ofiisi ya mukama wange Mugayino Beka Commissioner akulu y'okuwandiisa ebyapa mu Uganda. Nsaasiga abaafiiriddwako ko abantu baabwe kuba omufu yatakola ki naye ate ensi erina okutambula n'olwaleero waliwo bagenda okukola ki okuziika lwa bafiire mu accidents n'endwadde ezaki ez'enjawulo. Kati gwe yasobodde osurvivinga nga oli mulamu ofunye bagamba nti ofunanga akaabirako naawe okolanga ki nze era okwebaza kwange okw'amaanyi kuli eri Saidini. Ettaka lino lye tuliko olunaku lwaleero liri mu miliyoni 8 n'okudda waggulu ekeegi bw'aba akutte acres 5 n'agamba leka nkiriyalinge abantu bano bakwasibwe n'ebiki n'ebyapa tulabe n'abalala banaatweyungako tubateereko amayumba n'ekirala kyonna ekinaaba kisobose kuba kati bangi babagamba babatutte wala babatutte wa Bayibuli egamba va mu nsi ya nnyo okola otya twamanyanga omukisa gwammwe gutandikidde wano eno leero ffenna we tuli si we twakola ki tetumanyi Katonda byakutte ku Saidini nti gwe kwata yiika 5 kuoba okola ki ziri mu biliyoni nnamba eya Uganda n'abalala bagenda twegattako kyonna ekisoboka kijja kola ki kusoboka. Nze eddoboozi lyange eddene liri eri District Land Board n'abakola pulaani zino ez'amayumba. Leka tuula mu ofiisi kolera muntu pulaani nga togenze kulaba pulaani wa gy'ogikolera. District Land Board leka gaba minati egaba freehold nga togenze kulaba wa wagenda kukolebwa ki. Nina omuntu kumakyambuuza ni madamu RDC atakanyizera erinnya lya RDC lyakola kyasigala. Lwaki mukola ebyapa? Kamisona talina waayinza gaana kukolera kyapa ng'ayina District Land Board minati egamba nti omuntu emukoze eki emuwadde. Okitegeera? Naye nsaba District Land Board nga tennafulumya byapa wawa basooke balabe wa wafuluma ebiki ebyapa. Abagenda obbawa pulaani z'amayumba beesitule bajje bakole inspection reports okulaba wagenda okugaba oba wagenda okugaba pulaani wafaanagana watya. Muve mu byobufuzi obbalimbalimba ekyo nze mbabuulira mazima. Oli akugamba yalina waasula gwe tolina wookola ki jangu tufune woogenda okusula ajja akulewukanireko ko nenga olina woogenda okukola ki oteeka oluba ebira byonna bijja tunulwamu. Bw'ofuna olubuto lw'olufunye si lw'oluzaala emyezi 9 eyo ebeera process alina omwana lw'omufulumiza si lwatambula buli kimu kigendera mu process. Neebazizza nnyo omusumba wange Bujingo asindise Soloti wano eno. Musumba wange Bujingo 218 ettaka Saidini alitunzeeko ko baaguzizzaako siwulyanga waawakana nti ekyapa si kyani si kya Saidini. Muve mu lugambo lw'abantu abantu baogera togenda bagaana kukola ki kati assuming olwayo betuyise mmwe ne mujja ne wabaawo ekibaluka nti bwe mwaddayo ne miliyoni 5 owulira olutalo ate nga kijja kubaawo kijja kubaawo tetuyingira mu busize nti banguze nedda. Nze nakola ku ttaka nze nakwasa abantu ebyapa baali badde bakiriminga leero nti we bagenda obbaawo waliwo abaabiki ab'ebibanja tewali wa kibanja nze nabakiriyalinga era nagambye Haji abantu be nakwasa ebyapa nja tufuna olunaku babaleete babawe confirmation nti we mugenda okugula ffe twasasulwa dda tewali agenda bakola ki kuba tataaganya. Sembyayo okwebaza okw'amaanyi ennyo eri Haji Saidini. Saidini yawezezza emyaka 4 maama ye bamuzwala waffe Bukoggolwa eri mu Butambala. Saidini asomedde Egombe SS naye alaze omutima ogwo kwegamba alaze is a patriot. Alina omutima gwaki obuzadde ebira byonna Mukama akwate ku balala ab'enjawulo ne muzeeyi Mukama amukwate ku tulabe ekyokukolera abantu bano kuba mwenna ndaba voting age ate beta voting age tulina abaana enkyafu obukulembeze tukya buli musijja kubalimba naye Katonda atusaasire muzeeyi naye aveeyo tulabe lino ettaka oba bakyaliwo eriri free of encumbrance muzeeyi ayongera agulira abantu ettaka tukole ekisoboka ne the parliamentarians let them be affected and concerned tulabe nga tulizo settlinga bana abantu oyinza obutazaawo buli kimu kye wali olina naye bw'oba olina w'osobola okwebaka comfortably nga tewali naakilaimingawo nti wawe ne tulaba ne kyekyo bakolya kuba tetumanyi mirimu ki gye mukola. Oli abagambye gye babatwala wala akugamba gye babatwala wala kali yakuwa okumpi. Nze ku lwa Katonda n'ensi yange ebyo ebigambo byange nze Lukusesta Lutaaya Former Deputy RDC w'Emityana
nazebba wa ssuubi ntemuggwanga mu ssuubi. Never lose hope, because when you lose hope you become hopeless. Singa namwe mwaweddemu essuubi, most of you mwalibadde mwafudde, naye Katonda abakuumye nga muli balamu, mubeere n'essuubi nti mulina gye mulaga. Bagenda base tolinga tulabe ki ekyo bakolera. His Excellency are ready okulaba ki ekyo bakolera. That is why you are seeing all of us here. Tetwalibadde tuzze kukola bya mpewo ate solo tinjesibako. Kati manyire wano we muli waliwo ababakubira amasimu ki ekiri eyo mugenze babafere. Mu kaseera kano tuli ku ttaka e Bulwadda wano mu Kikandwa. Omugagga Haji Bulwadda gye yawa ettaka abantu abaasenderwa NEMA mu Lubigi, era nga wano tubaddewo ne eyali deputy RDC wa Mityana ng'agamba ye yakola ku ttaka lino ng'omugagga Bulwadda aligula. Buno bujulizi obuliterekebwa okulaba eri wabula bannabyabufuzi bangi bazze babuzaabuza abantu babagamba tebajja tebeetaba mu bintu bino, nga n'abamu babalaga nti babalumirirwa. Ku nsonga eno Spotlight ekyagenda mu maaso n'okulondoola enteekateeka y'ekintu kino wa gye kinaggweera, kuba abantu bangi abamu babatiisizza okujja okufuna ettaka lino nga bagamba bintu bya mpewo tebiri mu bulambulukufu. Wabula eyali RDC mu kaseera ako azze n'abakakasa nti ettaka lino omugagga yalibawa liri ku kasozi ddala, ng'ate mu kasozi wano mu kaseera wano emabega wa Kapande ako woolengera ye Rotary Club ey'e Lubaga weri mu kukola eddwaliro erigenda okuba eddene, wegenda okuzimba university egenda okuba ennene. Kino kyekyalo, kano ke kapande akalaga ekyalo kwe bagenda okuddizibwa abantu bano nga kaliko Bulwadda Estate, Lubigi Settlement, Bulwadda Village, Busunju, Kikandwa. Era kano ke kapande akalaga ekyalo kino bonna we bagenda okudda. Tukyakulambuza n'abantu bangi okulaba kiki ekigenda mu maaso ku bantu abava mu Lubigi. Era nze namulabye mugamba ono tebatuwadde empewo omwana azaalibwa wali Bulwadda nabweru sitya kuba nze badde tudamanyeno gye batulese bagenda tokitya si byabanga omukulu wakyawandiika waliwo baguddeko gwe maama azaala nsanyusa okukulaba naye nze kyembadde mbuuza kyekyo tuyinza okuba twakwebakawo Bamugaye gwe azaala muzeeru Bulwadda. gwe maama we Ndi wa Ministry ya Lands ekyo kibagambye. okay kati ffe kyetwabadde tuteera nga n'abalala kye batya titugenda kuba twakebakawo batutulenga ab'omu bwe batu Ebyo bye babagambye aliko ekikyamu. Lino ettaka nalikolako emyaka ndooza 10 emabega. Ne tugwasa ebyapa bonna. Adi talina yadde gwe yasalako yadde kakwota ku kibanja kye. Yaŋŋamba ekinkozesa ekyo. Ebibanja byo babyeyongeza n'ekyapa toyinza kikola kye. kyeyongeza Kyekyamukozesa ekintu ekyo. mwenna abawuliriza era abatulaba ettaka lino muzeeyi Bulwadde alituwadde nga ye era ng'omuntu n'omukyala agaba ebyapa waali. Lino ettaka si lya gavumenti, muzeeyi Bulwadde atuwadde nga ye wano kati batuwadde abakyala basigadde mu Lubigi mwanguweeyo batuwe ettaka kubanga lino balituwadde ng'omuntu si gavumenti. Era tewali agenda kugobawo. Mpise buyisi gavumenti nti ejja tusetolinga abantu. Mukama atusaasire sayidi bw'abakyalina ettaka eddala. Gavumenti erigule tusetolinga abantu bonna ababadde affected n'abakyali n'abakyagenda mu maaso okubeera affected. Tweyanziza nnyo nnyabo tweyanzeege era muzeeyi Bulwadde awangale kubanga ffe obwedda tumanyi tunaaba twakateekayo ebyaffe ate batufubutule okitegeera nga tugaa tetujja kgenda eyo. Kati ng'abalaki okuleeta zino